Olwaleero tugenda kuinitiating abaana baffe okubakomola era ekika kyaffe ekyebumutoto kyekisooka era olwaleero tulina okukomola abaana 11 era nga kati tuba tutandise empalu yaffe ey'abamasaaba okuviira ddala Uganda okugenda paka Kenya oludda lw'ekitaala eyo. Tutandikanga omwezi gw'omunaana bulijjo omwaka oguli gwa even year nga guno bwe guti. Kaakati ekiddirira ntino kati tumaze okuopening empalu. Kaakati ebika byonna tujja kugendera mu bika. Ebika byonna kati biba bitandika okukomola abaana empalu. Okiraba? Bugisu yonna oba masaaba yonna, masaaba ya Uganda, masaaba ya Kenya bonna tuba tutandise kati okukomola abaana baffe. So wano wekuggula olwaleero. Abantu abangi bano bonna okujja ne bakuŋŋaana wano kiba kiraga obukulu bw'omukolo era bwe tugwongeramu nnyo tujja kuleeta abantu bangi n'okuva ebweru wa Uganda. Tulina okwekuuma akawuka akamukenenya, tulina n'akalala ke bayita hepatitis B. Kaseera ka ssanyu, waliwo abaana abawala bangi wano, waliwo n'abalenzi bangi ate bonna bali mu ssanyu. Mbakubiriza baana bange ne bawala bange mubeere begendereza bw'obanga olaba nga tosobola kukisiba, yambala akapiira, obulamu bwo tubwagala.